waye bino byebachi tomanyira banene ongambi ogenda kungamba ebintu byonna mbosima mukyala wange lindako gowabeerawa wammanfulumiza obuntu engera fridge ebadde leeta n'emmese ewange nkugambe weetonda oganye watch me engera buddulowa manyako nange njagala ondage nza badde akusuza mazi nengera obutanda lengera mazi bulijjo osolawa amateeka w'ebintu bye ate mubeereewo tebabubba obuntu bwe kuba tusobola obusasula mazimuto kyaga nkusabye ekisonyi oganye kimu obuntu bwo mazimutako. Entalo nyingi ezibeera mbayimbi kuva dda ne ba celebrities mu mitendera gyonna okutwaliza awamu. Kibadde kirudde this time around okulabika era nga wetugenda maaso n'okwogerera bino akatambiko olaba ku screen yo ye mwami Wizo Manizo ng'agobye enfanfeewe bwe bamanyiganye muganda we era nga bano bwe baakola ebbanga lyonna wabula Justin nti waliwo ebyokwewuunya ebiwererako ddala ate n'ebigenda okutuwa ebyokuyiga bingi n'okwongera okutulaga obulamu bw'aba celebrities bwe bufaanana olunaku olwaleero ng'ekifaananyi ekyo tubadde tuludde nga twakijja mu bwongo nga twavaawo wali we tugambira nti abayimbi ba producer ba film actors and actresses bakomye ebintu by'okuba nga batambulira balivingira mbulamu obulungi mu kamera naye nga off camera bali mbulamu bubi. Wizo afumudde bubi nnyo kyagayagayo bwe mba mumanyi bulungi kyaga nammwe abatamanyi kyaga mu butuufu bwayo yaani ngenda kuba nkuwa updates otegeere ekifaananyi kye ngenda okusiigira. Kyaga ensonga emugobezza Wizo era bw'atyo n'atuuka okufulumya obuziina bwe na buli kamwaka ke ewakaawe kitwewunyisiza nto Wizo yabadde asuzanga kyagayagayo eyo byali baddaawo ensonga ebaleetedde okubeera nga beeyuze batuuke okweyanika ateeke ebintu bya munne gwasengudde nga taliiwo mu kamera ate apostinge ensonga ezo. Omukutu tuli ku Viki Exclusive gy'osinzira okubeera ng'otulaba okutuwuliriza na byonna byokwasaganya nga ogira n'oyitako ku mukutu Viki Exclusive olabe mawulire kyagaliwo buli lwolaba notification nkwebaza era ne ngamba nti weewaawo ennaku z'omwezi zirinnya omwezi tugututte ogwa Desemba ekitegeeza nti omwaka tuguwunzika ayina byokyakola nga wabiplaningira mwaka guno sambyako kimanye nti akadde kaggwayo osobole okugula olugi lwa 2025 nga planizo eza 2024 omaze okuba nga ozituukiriza bulungi nnyo nnyini ddala. Okay, nkujjukiza nti Wizo under Good Life Crew sigwe gusoose okubeera nti yeeyisa mu ngeri ezifaanananga zino. Wizo and Radio nga mukama tannajjulula muganda we mukwano gwe Moses Radio mujjukira bulungi nti Jeff Chiwa yafumulwako Good Life okuva mu maka era entalo nyingi ezaaliwo eyo story enkadde ne bwe sigibaddiramu but just okuwa background y'omuntu agobye munne olunaku olwaleero. Wizo wagobedde Kyaga nga Kyaga abadde nga manager wa Good Life yali manager we okuva way back era Kyaga mu lugendo lwa Good Life akwata kisooka y'omu kwabo abazuula ekitone kya Moses Radio Sekibogo omugenzi kati era radio okujja alabe Wizo batandika okukolagana bafuuke muntu omu n'okutuuka okuforminga Good Life Crew. So ebbanga lyonna Kyaga producer, ebbanga lyonna Kyaga muyimbi, ebbanga lyonna Kyaga manager. Abadde nnyo mu lusegere lw'abano newe baka ng'omugenzi tannaba kuvambula mu bwensi mpaka ebyaliwo Wizo n'abanga yasigadde ne Kyaga. Now akatambi akagenze maaso n'okubanga katambula ako ku mutimbagano kolaba kalaga engeri Wizo gyabadde ali mu kuswazaamu kyaliwe nfanfeewe olw'okuba alina apology gye yamusabye n'atagikola.
So kolaba akatambi ako and then nkomewo nkunyonyole ebimu ku ebyo nze ng'omuntu byensobodde okuba nga ndaba mu katambi ako kolaba. First of all, ebyokuyiga bingi mu katambi ngenda kusooka nzije obufu oba obwenyi mbujje ku Weasel okusengula munne atabaddeewo, then nteeka obuufu ku Kyaga ng'omuntu ebintu bye bamujjidde mu nnyumba ebbanga lyonna ne brandi nga Kyaga. Behind the curtain kyekiriyo, behind the camera kyekibeerayo. Ebbanga ddene nga music industry ereeta abayimbi abambala engoye ez'ebbeeyi, ereeta abayimbi abapangisa emmotoka ez'ebbeeyi ne batulowoozesa nti zaabwe tugenda okufunamu kaawe ebibasoomooza ne tuddamu okutwala kamera mu bulamu bw'abantu abo ne tukizuula nti engoye zaalinga zipangisibwa bupangisibwa, amamotoka ag'ebbeeyi aga Luxury gaalinganga mapangise, apartment ze baasulangamu oluusi baabanga bazibapangisiriza n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Ebyo nno byali byakoma ndowooza okomanga mu mwaka gwa 2020 mu COVID yaggwayo dijowero 2022 awo COVID waggwamu kuba COVID yayanika abantu bangi, abayimbi, bannabyabufuzi ne betwali tulowooza nti balina status ennungi nga mu real life yaabwe bali bubi. So from there twali twakoma okulaba abantu aba pretendinga life mwe babeera kitukubye enkikwe, kitukubye ununu okulaba nti ebintu by'omuyimbi bya manager bya producer nga Kyagayagayo byenkanankana n'ebintu by'omuntu gwe tugamba nti ali kutandika life e Kampala. Ekikoleddwa njagala tukitunuulire nga kibi. And in fact, obufu mbadde saagala tubutunuulize bintu bya Kyaga because tetulina sure nti ebintu bya Kyaga ebifulumiziddwa bye bibye cause tabaddeewo naye mu byonna ebigenze mu maaso Weasel mu ddoboozi lye awulikika ayogera era ng'akakasa nti n'ebintu bye kambifulumya olw'ekigendererwa kimu kyakuttattana linnya ly'ono mu mbeera y'okumuswaza. Ekisooka omukwano gwo bw'oba omusuza si kulaalasa ku neighborhood wonna nti omuntu gw'omusuza. Weasel ekintu ky'okoze kikyamu oba ekintu kyakoze kibi, oli kyali wammwe nfanfe wa munda. Okumanya Kyaga muntu mulala asukka ku mukwano mu bulamu bwa Weasel n'ayingira mu booluganda mu famire y'aba Weasel oba mu famire ya mwami Mayanja. Bwogera ku linnya Kyagayagayo oba Kyaga ekisinga okujjira mbwongo ye Chameleon and Kyaga. Ekisinga okujja okwapyalinga mbwongo bwo amangu Good Life and Kyaga. Bwogera ku linnya Kyaga likutwala ku brands eziva mu njweji eziva mu njwemu era ne zikutwala ku period ennene ebaddewo masekkati ga Kyaga ne famire emu omuva brands ezisukka mu emu, which means nti wabaddewo possibilities nnene ez'okutabagana ku ekyo ekyabaleetedde okusowagana. Weasel situmanyi Kyaga yakoze eki ekizito ddala ekikutuusizza okuba ng'ofulumya obubwe omwanika obwanike era nga intentions zo strictly ziri kukumuswaza ogukoze ogw'okumwembarasinga because bangi kuba badde balaba Kyaga yonna gy'abadde atambulira nga tebamanyi nti asuzibwa ku myaka gye, ku brandi ye ne ku bbanga lyaberedde mu industry. Era bangi Weasel boolaze mu mbeera y'okuswaza Kyaga nti omusajja ow'ekitiibwa nga bwe mbadde mulaba, omusajja ow'ekiwago nga bwe mbadde mulaba, buno bwe buntu bw'alina mu bbanga lye lyonna lye musulize waka, fridge
notuuka okugamba nti yereeta emmese ewuwo. Kitegeeza Weasel oyina emmese checkinga bintu byo thani okwekwasa ebintu by'omusajja. So kikolwa kya kuswaza, kikolwa kya buswavu. Newankubadde kyongera okutuwa ekyokuyiga. Weasel ebintu byakoze bingiko. Entalo ez'okulwana Weasel azibaddemu. Zawangudde nezimuwangudde. Okuvira ddala mu nnyumba mu maka ewa Weasel wali wavuddeyo entalo. Era ng'entalo ezaavaayo bikonde kukuba mukazi. Mujjukira Weasel ogw'emmotoka be yakuba abaamutomera. Kigambibwa nti ye yatomera ate n'akuba bwe kigambibwa. So kyongera okukola kyongera okwataakinga ebikolwa bye ku famire eya Muzeeyi Mayanja. Because mwenna mujjukira nti bwe twogera ku Mayanja family history gw'erina ng'oggyeko ekigambo talent, history wa violence mwali. Kuva waggulu maama taata tubaleke. Kati bwe tulengera ekikolwa kyokoze eyali manager, tetumanyi oba mpaka nakati Kyaga yabadde manager. Mukwano gwammwe bwe mutobye bwe mupambanye, producer wo, everything. Ensobi ki eyinza okuba nga ekoleddwe kuleetera okumufuumuula in such a way? Kitegeeza Weasel personally wateekwa okuba nga waliwo akali mu ggwe oba akali mu ye, nti kalinga kajjiini kali muli munda mu musaayi gwe, either ka violence oba tekali ak'obuntu tekali mu ye. Saagala twesibe nnyo ku bintu bya Kyaga, akatanda, kafaliso, obuseppiki, ebyo tubiteeke ebbali. You may judge Kyaga olwaleero, naye nga ojasi atambulizaawo bulamu, alina amaka agagudde akaleka. Oluusi nga amaka gali wala, tasobola kuvangayo buli lunaku ku affordinga transport oyo okukola mirimu gye gyakola mu kibuga. Abasajja bangi balina amaka, balina amayumba, emizigo bapangisa Kampala lwanki kumpi n'emirimu gyabwe gye bajja ssente. Thani omusajja okuba nga asula yiri eri Busunju nga buli lunaku ajja eno Kampala ng'abalabalamu jam ne time jajja okumala ne ssente za spending mu transport, omupangisa asobola ozimuwa mu maka ge yazimba e Busunju, ye n'aba nga asobola okusasulako wano, n'aba nga afissaako, ate nga n'obulamu butambula nga n'emirimu gye agikwasaganyiza mbudde. I had a boss yali yazimba entebe kubayita ababiri, akola ku Stay Hall mu KCCA, musajja wa kitiibwa munene, naye yazimba emizigo mingi n'ateekako n'amaka eyo kubayita ababiri. Naye yagaana okusulayo eri, n'apangisa ennyumba yakakadde Makindye, ng'asula Makindye n'agenda ku Stay Hall buli lunaku, naye ng'amaka ge n'emizigo mu kikomera kimu yagaana okubisulamu kubayita ababiri. Naye nga landiroodi weeno amulabanga mupangisa atalina we. Era ekyo nekituwa n'ekyokuyiga nti ba landlords ne ba landladies mu respectinge nga ba tenants bammwe. Omusajja ojja mulaba asula mu kazigo ko kabiri, kasatu, ana, ataano, nga alina ki apartment kiramba n'ekiri wala. Okusinziira ku mirimu gye tekimusobozesa kubanga avaayo mu budde najja nakwasaganya business ze ne ziggwa. So Kyaga ekikolwa kye bamukozeeko kibadde kya kumuswaza. And we don't expect Weasel to apologize for him. I mean to him. Tekijja kukola. Kuba eyo family teyeetonda. Ale bw'esalawo okusirika esirika.
ate bwesalawo okwesupportinga ejja kwesupportinga. Era bannamawulire abanadduka ezembiro okubuuza Palaso ekikolwa Weasel kye yakoze, ojja kusanga nga Palaso asupportinga Weasel kye yakoze. Ate bwe kinaatuuka ku dokita kijja kuyitirira kuba eyo famire teyeevaamu. So Weasel kibi kye wakoze, Kyaga kibi kye bakozeko, naye naawe Kyaga tetuwuliriza gwa kawala nga tetuwuliriza gwa kalenzi. Tuyinza okuba tukuwolereza wano oba abantu bayinza okukukwatirwa ekisa, omusajja n'agenda okugjayo ensonga eyakunyizizza nga nsonga nsajja, nga buli omu alina kusupportinga Weasel. That's why tetujajinga side emu netusanyusa side endala. Era tukugamba nti Weasel kye yakoze kikyamu, however much ne Kyaga kye yakoze Weasel tetukimanyi. But soon ebigambo tebitta ate tebigenda kulwayo. Tugenda kumanya ensonga lwaki Kyaga bamufulumirize ebintu yakoze eki Weasel, because Weasel afulumya akatambi akakwata ayogera nti Kyaga alina yaganye okwetonda kati kamusasule, which means Kyaga kye yakoze Weasel nakyo twagala okukimanya. Bwe tumala okukitegeera twebuuze, bwe tubiteeka ku minzaani kino kye yamusasuddemu kyenkanankana noono kye yamukoze, oba we tukiteekako minzaani ekola bweti. Sayidi gye naasinga okugwa ye sayidi ejja okusinga okubeera ensobi ennyo newankubadde bonna bye bakoze bibi. Weasel bw'aba asobola okuhandolinga ebizibu ebimu ebyamaka ne biggwa peacefully, lwaki olowooza nti ebyemikwano tebisobola kuggwa peacefully, ebya muganda wo tebisobola kuggwa peacefully? Because omuntu mulimu abantu betuwangala nabo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne kisukka ku mukwano ne kigenda mu lubo Oluganda nga totale oli muganda wo yava ku mikwano gyange, kati agement eyo nayo nkulu kuba emyaka nayo gimatalinga. Twaligambye emyaka gy'akavubuka gye gikyawaga Weasel okukola ekifaananako kino, naye ate tuddamu ne tugamba emyaka Weasel gyalimu tegisaana kukola bino. Era ne tugamba nti okusinziira ku myaka Kyaga gyalimu bwe kibanga bye bino ebintu byalina mu bbanga lyamaze ku ndongo, Kyaga kiki kino kye wakola bulijjo bino byokolerera. Ate ne tumana tugamba emyaka Kyaga gyalimu eyo si bye bintu byalina okuba nabyo, sifa abamutuma byalina okuba nabyo, naye era tufa abalaba nti si byakya. Kale byebyo yembeera egenda maaso mu kiseera kino. Viki Exclusive fe gatuukira ku mmeeza yaffe wetugakutuusirizaako ensonga nebanga etambulira ddala malidadi sana. Tusinkana mu updates eziddako endala nyingi zikyajja mweraba. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku 5 ku miliyoni 1.5. Tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Runesa Properties, let's guide you home.